Katonda n'awa Nuuwa n'abaana b'omukisa n'abagamba nti, mwalenga mweyongerenga mujjuze ensi. Ensolo zonna n'ebibuuka mu bbanga na buli kiramu kyonna ekiri mu nnyanja binaabatyanga. Binaabanga mu buyinza bwammwe. Nga bwe nnaabawa ebimera okuba emmere, era mbawadde na buli kiramu ekitambula okuba emmere gye muli. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli. Naye ennyama ekyalimu omusaayi temugiryanga, kubanga obulamu buli mu musaayi, temugiryanga. Siiremenga kuzikiriza muntu oba ensolo esaanyaawo obulamu bw'omuntu. Buli anattanga omuntu naye anattibwanga, kubanga omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Naye mmwe muzaale nnyo, mweyongerenga mujjuze ensi. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be nti, kaakano nkola endagaano nammwe n'ezzadde lyammwe eriraddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi ez'omu bbanga, ensolo enfuge n'ez'omu nsiko, ne byonna ebivudde mu lyato. Nange nkola nammwe endagaano, sikyaddamu kuzikiriza biramu byonna n'amataba. Amataba tegakyaddamu kuzikiriza nsi nakyo mulundi gwa kubiri. Katonda era n'agamba nti, kano ke kabonero ak'endagaano ey'emirembe n'emirembe gye nkoze nammwe era na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe. Ntadde musooke ku bire abeerenga akabonero ak'endagaano gye nkoze n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe nnaaleetanga ebire ku ggulu, nnajjukiranga endagaano gye nkoze nammwe na buli kiramu ekirina omubiri. Amataba tegaliddamu kuzikiriza biramu byonna ku nsi. Musoke bw'anaalabikanga ku bire, naamutunuuliranga n'enzijukira endagaano ey'emirembe n'emirembe, nze Katonda gye nkoze n'ebitonde byonna ebiramu ebiri ku nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, ako ke kabonero ak'endagaano gye nkoze n'ebiramu byonna ebiri ku nsi. Abaana ba Nuuwa abaava mu lyato be bano: Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala n'abaana baabwe be baazaala be baabuna mu nsi. Nuuwa n'atandika okuba omulimi, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'anywa ku mwenge gwalwo ng'ali mu weema ye. Bwe yatamira n'agalamira ng'ali bukunya. Kaamu kitaawe wa Kanani bwe yalaba ensonyi za kitaawe, n'agenda n'abuulira baganda be ababiri abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo, ne bakiteeka ku bibegabega byabwe byombi, ne batambula ekyennyumannyuma ne babikka ku nsonyi za kitaabwe, era amaaso gaabwe ne gatalaba ku nsonyi za kitaabwe. Nuuwa omwenge bwe gwamwamukako, n'amanya omwana we omuto kye yamukola, n'ayogera nti, Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti, Mukama yeebazibwe Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafeesi, era atuulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala emyaka 350, amataba nga gamaze okubaawo. Nuuwa n'afa ng'awezezza emyaka 950.